Bills Committee stage. Akatambi kengenze maaso n'okubanga ntandika nako mukwano gwange katambi okuva mu ssetteeserezo w'eggwanga Uganda oba gyoyinza ogenda maaso n'okubanga oyita Parliament y'eggwanga lino nyaffe Uganda. Ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti bwe bagenze maaso n'okubanga beekumamu ogutaaka era ne bagenda maaso n'okubanga bakuba emmeeza ne basituka mu bukambo bw'ekika ekyawaggulu obusungu nga bagenda maaso n'okuba nga babwolekeza sipiika Anita Anet Among. Olw'ebyo byonna ebyagenze maaso n'okuba nga bibaawo. Vidiyo eno yandiba empanvu wabula obanga oli munnayuganda ayagala eggwanga Uganda wandigenze maaso n'okuba nga otuula n'okkakana. Njagala ngende maaso n'okuba nga nkutemeratemera ebyo byonna ebyabadde mu Parliament tubifune mu layman's understanding oba mu ntegeera oba enfuna eyaffe eya bulijjo mu buufu obumu oba obulala. Kale atugenda kusooka tugendeko ewa Geofrey Lutaaya Honorable atatera kwogerayogera wabula lwe yagenze maaso n'okuba nga avaamu omwasi yabadde mukambwe nnyo eri Minisita Anita Among oba sipiika muyagambidde n'omugambira nti babawa obutwa mu mmere. Wuliriza. Speaker, I have heard from the Minister, Honorable Bright Ramilama. But I'm wondering, Honorable Minister, why you people preach patriotism, yet you are not patriotic. You pretend like serving good food, yet you know very well that you have poison in that food. You know the curse you are creating for your family. You know what coffee means to most of our families. Mu bukambo bw'ekika ekyawaggulu Honorable Geofrey Lutaaya bwe yabadde agenda maaso n'okuba nga ayogeza yagenze maaso n'okuba nga alagira ddala nti si musanyufu n'akamu eri minisita oba sipiika Among. Ku lw'ebyo byonna ne fayiro engeri gye yabadde agenda maaso n'okuba nga agivugamu. Honorable Lutaaya yagambye nti nno sipiika beefuula nti bantu balungi ne bagenda maaso n'okuba nga babaleetera emmere gye balaga nti emmere eyo nnungi nnyo nnyini ddala wabula ng'ate mu mazima emmere eyo bagenze maaso n'okuba nga bagitaddemu obutwa. Era Honorable Geofrey Lutaaya mu bigambo bye yagenze maaso n'okuba nga akolimira sipiika Among ne banne abagenda maaso n'okuba nti no batambuza fayiro ezimu ezigenda maaso n'okuba nga zifufunyaza eggwanga lino. We yamugambidde nti bino ebisiraani yamugambye nti ebisiraani byagenda maaso n'okuba nga bitambula ne ku baana bamwe bijagenda maaso n'okuba nga bibatuukako olw'e decisions oba ebyokusalawo bye mugenze maaso n'okuba nga bisalawo essaawa zino. Njagala olaba akatambi kano temulowooza nti kalina obuzibu kalabe konna. Huh? Yeah, we do. We have the number. We do. We shall test this thing. Because we already had, this side about 80 people who have voted May. So, and this was about 130. Better make sure that those Akatambi kano wowulira tewali sound kiri ku original tova ku video ngenda kunnyonnyola. Mobilize people. Let them mobilize. Tell those of Nani. Ensonga lwaki obadde owulira audio avaavaako oba eddoboozi livaavaako obwedda sipiika yagenda maaso n'okuba nti anyiga akazindaala ako ke babeera nako mu Parliament wali
sokoddemu weetegereze wano nkunnyonnyole. Huh? Yeah, we do. We have the number. We do. We shall test this thing. Because we already had, this side about 80 people who have voted May. So, and this was about 130. They better make sure that those Ebimu ku bigambo ebyayogeddwa mu katambi ako kenzize nkulaga bigenze maaso n'okuba nga bitabula bannabyabufuzi abasinga omuli His Excellency Bobi Wine n'abalala bangi. Njagala nkupuleyingire part esinze okutabula bano bonna ng'ebigambo byayogeddwa nga biri ku record mu Parliament. Wuliriza akatundu kano bulungi. They better make sure that those Ebigambo ebyo byogenze maaso n'okuba nga owuliriza okuva ewa sipiika. Bigambo byamenye bangi abali wakati mu nsonga n'abali ebbali waayo. Ensonga ekyagenze maaso n'okuba nti eyawulayawulamu abantu mu Parliament bonna okukwatagana kukyagenze maaso n'okuba nga kubula. Ebigambo ebyayogeddwa okusinziira ku balina amatu agawulira ennyo bigamba nti speaker yabadde agamba nti make sure those Bagandas don't get the numbers. Nti tuvunule ekyo nti kakasa Abaganda abo tebagenda maaso nakuba nti nno bafuna ennamba wandigamba nti ewera wano bawali olw'ensonga nti kyabadde kisuubirwa nti Abaganda mukadde ako bwe baadde basinga okubeera nti balina interest ey'amaanyi mu kyadde kigenda maaso n'okuba nga kiteesebwako oba nti kyabadde kigenda maaso n'okuba nga bo bekikwata n'okubeera nti kikosa mbufumu. Njagala kusooka wa His Excellency Bobi Wine ku ngeri gyagenze maaso n'okuba nga ariyakitingamu ku bigambo bya sipiika. Bwe naamaliriza ngenda kuba nga nkuyisaamu mpola mpola mu lutuula lwa Parliament nga bwe lwagenze maaso n'okuba nga luba. Biki ebyateeseddwako, mbeera ki eyasinze okuba nga ereetera okusajjuka kwa buli kimu. Byonna tugenda biyitamu mu ddakiika ze tusigazza nga 7 zokka. Bobi Wine ng'alaga obutali bumativu olw'ebigambo ebyayogeddwa sipiika wa Parliament ya Uganda. Bobi Wine yagambye nti make sure yagenze maaso n'okuba nga asooka kwootiga ebigambo byenkuzanyidde mu katambi. Ebigambo ebigamba make sure those Baganda don't get numbers. These words from Anita Among, the supposed Speaker of Parliament, are despicable, unacceptable, and criminal. She is being openly tribalistic against the people of Uganda, right inside the Parliament of Uganda, situated in Buganda. Bobi Wine agamba nti ebigambo bino ebyagenze maaso n'okuba nga byogerebwa Speaker wa Parliament ebyokugamba nti Abaganda tobakkiriza kuba nti no bafuna omuwendo. Bobi Wine agamba nti bino ebigambo tebikkirizika, bigambo bya bumenyi bw'amateeka ate biraga nti nno Speaker muyawuzi wa mu bantu okusinziira ku kika kyabwe era biraga nti nno abantu ba Buganda yeyawudde nabo nnyo nnyini ddala era nti takwatagana nabo ate nga ne Parliament eri mu Buganda. Ebigambo byenjogera bya Bobi Wine. If we lived under a Sen system, she would have resigned by now. Bobi Wine agamba nti singa twabadde mu system etegeerekeka Speaker wa Parliament wetwogerera yandibadde yagenze dda maaso n'okuba nga aresigninga. If we lived under under instructions from Museveni, she had come to make sure that the Coffee Amendment Bill goes through by hook or crook. Bobi Wine agenda maaso n'okuba nga akinoganya nti okukakasa byonna Bobi Wine byagenda maaso n'okuba nga ayogerako. Bobi Wine agamba nti mu mazima amatuufu Speaker nti yabadde azze ng'aweereddwa ekiragiro okuva eri President okusinziira ku Bobi Wine nga bw'agamba nti etteeka lya kaabwa oba the Coffee Amendment Bill nti lyabadde lirina okuyitamu oyagala butayagala. Leave alone the fact that she should ordinarily be a neutral presiding officer for the House.
nti ng'atojjeeko ekyo ng'ate mu mazima amatuufu yandibadde talina kyekubiira gagenda maaso n'okuba nga akubaganya olutuula lwa Parliament. Here she is mobilizing for the support of one side of the debate. With all the crimes she continues to commit, she continues to be shielded by General Museveni and his criminal regime. The people of Uganda must rise up and say enough to this humiliation. Bobo enagera maaso kubanga nnyonnyola. Bobo enagamba nti woba otunuulidde bulungi nnyo nnyini ddala nti wano Speaker wa Parliament yabadde agenda maaso n'okuba nga akubiriza olutuula lwa Parliament wabula ng'alaga sayidi gy'avaako kuba gy'agenda maaso n'okuba nga awagira ate nga mukadde ke kamu agenda maaso n'okuba nga akuumibwa pulezidenti w'eggwanga nti n'omugigi guno ogujjudde abamenyi b'amateeka. Bobo n'agamba nti bannayuganda mwino ogenda maaso n'okuba nga musituka ne mugamba nti kino kisusse ogw'omulamuzi. Kale bwe tuvaawo ewa Bobi Wine kwemulugunya ku bigambo bya sipiika wali ali eyo atannategeera kiki ekiri mugenda mu maaso essaawa zino. Parliament kiki ekigyegugunza? What is the whole scuffle about? Muganda wange bw'obanga oli eyo nga tonnamanya kigenda mu maaso sobola okukutemeratemeramu ebyanguwa. Waliwo ekimanyiddwa nga Coffee Amendment Bill oba ekiteeso ekyaleetebwa nga kyagala kubanga kifuuka etteeka. Jjukira bwe tubeera mu Parliament eyo bagenda maaso n'okuba nga baleeta bill eyo bw'eteesebwako abantu ne bagikkiriza egenda maaso n'okuba nga efuuka etteeka era etwalibwa wa pulezidenti w'eggwanga n'agenda maaso okuba nga ateekako omukono. So, there is a controversial Coffee Amendment Bill. Waliwo bill eyo yaleeteddwa mu Parliament muganda wange ereese kalumanywera n'ensasagge. Ejja abasajja babadde bagenda kugiyisaawo nga bagamba nti ziyesi zisusse ku zinno. Jjukira aba opposition babadde bagamba nti no. Then bali nga bagamba yes. Ziyesi zabadde mu 100 wabula nga zinno ziri mu 8. Akulira oludda oluvuganya gavumenti omukulu Ssenyonyi Joel yagenze maaso n'okuba nga asituka n'agamba banne bakulembera ab'oludda oluvuganya nti mwenna musituke. Bwe baasituse baakubidde Speaker Anita Among emmeeza oyo gwolaba ku screen. Bwe baamukubidde emmeeza Joel Ssenyonyi alina akawaayiro ke yagenze maaso n'okuba nga asokoolayo. Muganda wange akawaayiro ako kali mu rules of procedure eza Parliament. Akawaayiro ako nga kagamba singa wabaawo ekiba kiteeseddwa ne mugenda maaso n'okuba nti ziyesi muzikuba ne zino wabula kikkirizibwa leader of opposition okusituka ne members ba Parliament kasita basukka 40 basobola okuyimiriza ekyo kiba kigeze maaso okuba nga kiteesebwako. Era muganda wange adjournment yageze maaso n'okuba nga ebaawo olw'amaanyi ga Joel Ssenyonyi ge yagenze maaso n'okuba nga ateekamu mu layini efaananako bw'etyo. Oba olutuula olulala lwagenze maaso n'okuba nga olwo luyimirizibwa oba ne bagenda maaso okuba nti bongezaayo wabula muganda wange jjo kyabadde kisobola okuba nga kiggwa. Ekiteeso oba gw'atannategeera kigenda maaso baagala kubanga UCDA bagikwata bagiteeke under the ministry eya agriculture. Omuntu ayinza okubeera n'agamba UCDA byebiki ye Uganda Coffee Development Authority, ekibiina ekibadde kyeyimiridde ku bwakyo ogenda maaso n'okuba nga kiruŋŋamya entambuza ya kaawa n'engeri kaawa gyakwatibwamu mu ggwanga n'ogenda maaso n'okuba nti atwalibwa ebweru n'ebisigadde. Baagala kukikwata kibeere nga tekikyayimiridde kyokka wabula bakikwate bakiteeke wansi nga kikolera mu minisita ya agriculture. Ekintu abangi kye bagamba nti kino kyandigenda maaso n'okuba nga kifufunyaza entambula ya kaawa n'amaanyi kaawa gabadde nago ebbanga lyonna
mu buufu omu oba awulala mukwano gwange na maaso okuba nti olaba abalimi bagenda maaso n'okuba nga bakaaba olw'ekiteeso kino bannayuganda bagenda maaso n'okuba nga bakaaba olw'ekiteeso kino wabula ekibuuzo kinaayita oba tekigenda maaso nakuba nga kiyita abasiddi omusunsuzi lyerinnya agaliwo omukutu kwoli mukwano gwange genda maaso okuba nti olikinga vidiyo eno. Thank you so much.